Alright, mbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinza obbanga mutuuliza mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era nga mukola kyamaanyi nnyo mwebale kuwagira channel ey'enkyukakyuka. Mwena muna mbalamusizzaako nnyo yonna gye musinziira mbakulisaayo nnyo mmwe ababadde mbaala abantu b'embaale mwena muna mbeebaza nnyo omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo gwe mwakoze. Kakati nno olunaku olw'eggulo gwe ataabaddeyo oba ataabitegedde. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yayuguumizza Mbale era yabalese nga basaba amazzi. Era tugenda mu maaso n'okwebaza ba regional officers oba ba regional leaders abakulembeze ab'ebitundu bonna monna abakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba ng'eno mobilization etambula bukwakku, okulaba nga President mwamwaniriza mu ngeri ey'omwanguka ey'ekitalo ennyo ne mulaga okwagala. Buli kimu nga ekyabadde buli kintu kyatambudde bulungi lwakuba twasobodde tutuuka mu destiny yaffe naye twasobodde okulaga nti nno love yabaddewo, okwagala kwabaddewo, enkyukakyuka mwagyaniriza era nga mugyetaaga era nga mugyagala. Nze kyansanyusizza naddala mu bino ebiseera nga tutuukiridde mu kalulu ka 2026 ka general elections newankubadde ebintu bitambula mu ngeri ya kifuulannenge. Naye ate naffe tulina okwebeereramu tusobole okuba nga tutunuliza nkaliriza okusobola okulaba nga twakiivinga buli kimu kye tubala. Kati ke kaseera okutandika strategic move egenda okuba nga etumazaako mu kalulu ka 2026. Tutandika okuba nga tukunga, tutandika okuba nga tumobilizinga abantu ba regional leaders egyo mirimu gyammwe mugende maaso n'okuba nga mugikola. Tusobole okulaba nga ekibiina kiraga amaanyi mu regioni zonna ez'enjawulo. Twetaaga sooka kukubirizibwa nawe kennyini woba olaba nga enkyukakyuka ogyetaaga mu bulamu bwo kikkakatako okuba nga otandika okulaba nga omobilizinga n'okuba nga obaako b'obuulira amazima. Baganda baffe bali eyo mu byalo tebamanyi ki kigenda mu maaso mu Kampala. Bo bawulira bagamba nti omusajja bannaye twagala kumuggyako, twagala omusajja aveeko, gavumenti eriko yeetaaga kuvaako, system yeetaaga kukyuka. Bo tebabitegeera bagamba omusajja baagala muggyako yakoze eki. Tebamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga, tebamanyi kitta bantu kiri mu ggwanga, tebamanyi okubuzaawo kw'abantu okugenda mu maaso, okusiba kw'abaana, ebyo byonna tebabimanyi. Tumanyi nti nno baganda bammwe eno baganda baffe bakwatibwa enkya n'eggulu ne bapaatiikibwako emisango gye batazzibwa okugeza ng'egy'obutujju, egy'obutemu, mada, basobole okuba nga babadeteininga emyaka egiwererako ddala. Ne gye guli kati baganda baffe bakyali mu makomera bavundiddeyo. Haliwo n'abaasibwa mwaka giri eri mu kalulu ka 2021 era kati nga tebamanyiddwako mayitire. So zino ensonga ezimu ku bantu waaki beekyawa ne bagenda mu maaso n'okuba nga beetaaga kyenji enkyukakyuka eya desire ey'okuyaayaanira okwagala okubanja bannaabwe be batalaba ku maaso. Tebamanyi oba balamu oba baabatwalawa. So yeeno embeera gye baagala okuba nga batawuluzaako. So okulaba nga Mbale mwavuddeyo n'ekifaananyi ng'ekyo kiba kisanyusa n'okuzzaamu ekibiina amaanyi saako n'okunafuya nakyemalira. Okuba nga munafuya kuba buli waabiraba aba ayongera kupondooka, aba ayongera kulwala pressure. Jjukira nti nno tewali agenda kuyambako kukyusa ggwanga lyo, tewali agenda kuyambako kukyusa kiweetaaga, tewali agenda kuyambako kufuna desire yo nakutuuka ku destiny yo. Ebyo byonna by'oyaayaanira mu mutima, by'oyaayaanira olina okuba nga obiteekamu amaanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu leka abeere omukulembeze naye nga naawe just oteekamukko ku maanyi ebisigadde leka playing a part yo. Buli kimu gamba nti nno twabirekera Kyagulanyi. Nawe olina paati gy'olina ozzannya. Nze ndowooza buli kintu ku nsi ekirina okuweebwa mikono gyo ne mu bulamu bwo oba weetaagayo paati ey'okupureyinga gwe nga ggwe munnansi. Paati ki gy'opuleyinze ku nkyukakyuka ejja mu maaso. Weewaawo tetunnaba kuba nga tubituukako bituluubirira ebitulwanyisa ebitukubya emiggo ebitudetainingisa mu makomera tetunnabituukako naye tulina okuyaayaanako tulazeeko nti tubyetaaga. Nze mmanyi mu kulwana nga tuli bumu nga tukolera wamu ng'obukuyege tujja kubituukako. Mbakubiriza okubeera obumu buli kadde muleme kweteekamu njawukana. Newankubadde babagamba nti Abaganda muli bankwe temwagaliza. Njagala Abaganda mukimanyi regimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu weenaavaawo temugenda kuddamu funa mukulembeze w'amaanyi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu.
Kikaseera mbukuka amaaso mutandika okuba nga muwagira strategic move omwana ono zaleeta esobole okuba nga zibabbulula mwabbikira obwo bubaasa bwe bubawa tebubatunza ggwanga lyammwe tebubatunza nsi yammwe muveeyo mulwane omwana waaba avuddeyo n'agamba nti nno kati saawa yakuteekawo nkyukakyuka siraba lwaki ate mmwe abantu ba mu central temubaakinga nnyo temumwagala nnyo laba ekyabadde mu Mbale balaba olaba ebigenda eno mu maaso mu Buganda tebibakwatako nnyo ne bali konsandi n'ebigenda mu maaso n'okukolebwa mu baana ba central ojja tuukako ne mu bitundu ebirala ng'olaba bali konsandi era y'ensonga lwaki olaba bayiwawo omubiri olaba nga balwana betuyita ba freedom fighter oba olwanirira eddembe tulwanirira lya muddiro wokka wabula ne mu kisenge tuukayo olabe eddembe tetulyetaaga mu ddiro ne mu kisenge tulyetaagayo. So baganda baffe baba nga batukwatiddeko nga balaga nti nabo beetaaga nkyukakyuka kati ate mmwe abantu abaffe abaawano lwaki muba temubaakinga omwana ono n'aba nga ateekawo enkyukakyuka mu ggwanga we muba nga ddala omutuufu omulabamu obusobozi. Bingi by'otanalaba ebijja mu maaso singa tunaagaana okwekwatira awamu okukolera awamu obukuyege okusobola okulaba nga tuteekawo enkyukakyuka esobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Jjukira bano abasajja abatukulembera emyaka gyabwe gibawuubidde akawero kaakati muyina okuyimirira mu kaseera kali kano muyina okufunvubira kubanga bo kati bye bakola gadi byengali olw'ensonga nti emyaka gibaweddeko emyaka gibagenzeeko gwe okyali naye emyaka gye6-7 bali eri bo bakyalinayo myezi na mwaka kati balina nsonga lwaki bagenda mu maaso n'okulumirira eggwanga lyabwe basobola n'odditunda mu kaseera k'envanyuma kubanga baagadde okugenda nayo nayo ligaanye baagadde okwejjiza obujja nabo bigaanye kati olowooza ki basigalidde okukola kulitunda kulisaanyaawo saako nga bagamba nti emiti emito gye gikumiza ekibira baagala baleka emiti emito nga bagisaanyizaawo ako kabonero akalaga nti eggwanga tebalyagalawo baagala kugenda nalyo nga balisaanyizaawo kuba kati wamambuulira omuntu watandikira okutemera emiti emito mu kibira ate nga gye gigenda okukola ekibira ky'enkya golowooza eggwanga lyaba alyagala gwabuusabuusa nyaa mu comment section otutangaaze woolaba ng'omuntu ng'akutte oluso atandise okusaawa ekibira naye ng'atandikidde ku buti buto manya ekibira akikooye kubanga eyo gisigaddemu emikulu akimanyi saa yonna yonna gigenda kupondooka gigwe wali oba gigenda kubanga gitemebwa nga gitwalibwa kati kitegeeza ki ekibira kiba tekikyasigaddewo. Simanyi ndowoozayo ku nsonga eno naye nga ngenda mu maaso n'okwebaza abantu b'Embala omulimu gwe mwalaze n'amaanyi ge mwataddemu. Oli ku Yugi Updates TV kosinziira okuba ng'otuwuliriza gwatanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko obeere ng'otweyungako mbakubiriza okujja okusharinga commentinge mulayikinge mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV abali emitala w'amayanja mu diaspora abaganda bange nammwe mbanirizaako nnyo mukola ky'amaanyi mbaagala nnyo tugakuba nga tukomawo mweraba.